Yako. Toi itamu. 53.6 kilograms. 53. Lulu Kayaga. 52.8. Lulu Kayaga 52.8. That's all. Yo simu yangu ya kubola. Buli boxer agende wano wakoja mu medical stanwe. 71.6. 71.6. Ayubu Mwankina from Tanzania. Yes, ma'am. 67.4. Yeah. 67.4. Conrad Seriange versus Hassan Wele. National featherweight title. Conrad Seriange and Hassan Wele for the national Zakat featherweight title. 63.5 kilogram. Good and that it. Chitara Henry. $63.6. Chitara. So faster. Mwangu eko. Fahad Mayombe, Narvela Rede, Sulaiman Saidi, Ndikime from Tanzania. Namwe Mubelo Rede. Okay, thank you very much. Fahim Mubelo. 7.6. Ana balina ebyuma bano. Manyize ndaba nnyo ebyuma. Luleno Conrad. Nakulwa kya mwana bikole. Conrad. Kange mu. Mukube agende ng'obujuzi bw'ekyabasinga oyo bala mwana beera mwenca Johnny Katongole and Emma Mwangu for the national vacant featherweight title. Atide yakuliza Mwangu abawagizi bange mwena kyembasuubiza olunaku olw'enkya wanene ezana ku Chuchu's Auto Spa nti mujje mulabe Nanziri yaggulawo omwaka ogugwe. Bulijjo neebuuza ki kye nagguzaawo omwaka naye eno fight ate wejjudde kitegeeza bwe mba nzigulawo omwaka embeera nina okukakasa nti n'ebyomwaka omukadde tubirese emabega ate tuyingidde omwaka omupya era olunaku olw'enkya mujje mulabe Nanziri omulala ennyo. Ebbanga lyamaze nga tazannya Nanziri abadde akola training, Nanziri abadde perfectinga mistakes ze, so enkya mujje mulabe Nanziri omuwanguzi. Ekintu kyanyinza okugamba ebbanga lyamaze nga sizannya nti mbadde misinga okuba abawagizi bange okundabako mu nsonda nnyo eyo kuba omuntu akakasa nti no obadde okola training amala kulabako ng'osoose genda mu nsonda nnyo eyo, so olunaku olw'enkya tugenda kuddamu tudansinge ku beats, tudansinge ku lights za ring era nga mbasuubiza buwanguzi bwokka. Yaani swala la urefu na ufupi lingekuwa lipo kwenye ngumi, basi wafupi wasingecheza ngumi. Ngumi haiangalii urefu wala ufupi. Kwa hiyo yeye aje vyovyote vile, awe mrefu kama ngongoti aweje, lakini kupigwa atapigwa tu.
Washabiki wote ambao wanamkubali Lulu kutoka Kampala waje huku mimi kwa wingi. Nimekuja kwa ajili ya kazi, sikuja kutembea. 52. Olunaku olw'enkya mukimanyize nabagamba opponent gwensinga okutyali omu weight nawe mbanga maze okukola weight nga bajja province aba UPBC ebisigadde omusajja yeetaaga just kuba najjo y'amaanyi waba talina jjo y'amaanyi kyenyiza omugamba ayinza obutasitanding rounds 8 ze yasabye nga bwenna bwe mbadde mbagamba oba talina jjo y'amaanyi tosobola standing rounds zonna n'ozimala kuba kati tuli waka amaanyi mangi abawagizi bangi okusingako be tubadde nabo kuba mukimanyi home is the best east always so kati tuli waka wennyini amaanyi gavira ddalawa ku nsibuko waka so kati omusajja avudde olugendo luwanvu simanyi oba yeetegesese kyagenda otomera waba agudde kabenje agudde mu katrera leero ekusanjagana ekumalawo omutwe mulamba n'obwongo n'otasigaza. First of all, I thank God because I'm good. As I told you before, Uganda is my second home, so I feel like I'm at home. Even you, brother, you are my fan also, so that's not the issue for me. But the issue is my contract committed me to make sure I am not more than 69 kilograms. But I'm surprised to see my opponent got 71. This doesn't matter for me because I'm a fighter, I'm here to fight, but I'm just asking for the Uganda Commission to make sure they take an action on this. Banga tenga temunda ba miguwa naye nkomyo nga ndi forward driver nga skemba begane maaso kuno nze bakuda mubaka kasaba na Uganda bonna geto coach akomyo mu miguwa era pitaba na ba geto bonna bajo na kulwencha ku choose autospa balabe mode ntambe chichali nawo ngenda kudda mumba kubenge na bakubedda baganda bange wena bali abagamba mode ntambi akomyo mu miguwa ngenda kubala bisapetu abisabula bisabaganda bange nache mumbuza namulabako emirundi mingi nnyo musajja ali solid nnyo ye musajja gwotamala gava eri mwojja bino byekuba abantu kewo nti ojja namukubakewo wakusoma nnyo nnyo era mumanyi nnyo mwetegereza nnyo ennwana tewali nze mu njogere yange sisuubiza muntu kewo ejja bwezi kubanga kewo ebangalako epanki tewali we bagikola nti wano bakubawe muntu nebakugira kewo naye Katonda wabaye n'abakirese bwe kijja okubeera era musuubiza nti anaamalako ekyo ni bwe ntakuba busoga balekuire embwaibwe nga bagiidi nti bwejja mu kibira okuyiga era na nsolo buti bwe kiri nti bantumye ku Ntebe Road ndidde mbona ikkobe liri eno eribaire ridemye ndina oliyigayo nga bwe ndimbwa nkambwe ndiyigeyo nditoleyo mu nsiko nditwalire Kyabazinga mukobe nti oluwulu luno badada balagulire ku empewo da Kyabazinga era ndi mugumu mwekyo onaku lwaido tujja tawo shenungi tidda basuubiza KO wabula mbasuubiza nti omusipi gwentwala